oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Abraham Akandehako lulumiriza nti bannansi b'eggwanga lino erya Congo 54 bayingira mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka nga tebalina biwandiiko biboogerako nti bano baasangiddwa mu kkanisa emanyiddwa nga Smile Church ey'abalokole mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka nga basaba ku lunaku olwa Sande. Basangiddwa mu church emu mu Nyendo nga basaba era nga bangi bya nsusso okusinziira ku intelligence yaffe n'abantu baffe betuteeka ku alaati. Abavunaaniddwa babadde 54 abakulu ate abato 13 tebavunaaniddwa. Bano emisango bagikkiriza wabula omu ku bannaabwe amanyiddwa nga Amin Abraham omusango agwegaanye era n'ategeeza nga ye bwe yabadde n'endagamuntu eya Uganda wabula abasirikale ne bagimuggyako we baali bamukwata. Akandehako asabye kkooti bano baweebwe ekibonerezo eky'okulabulwa obutaddamu kudda mu ggwanga lino era n'asaba baddizi bweye ewaabwe ku butaka. Omulamuzi Biwaga kino akikkiriza n'ategeeza nti omusango bano gwe baakola ekibonerezo kya kusibwa emyaka 2 oba okuwa engassi ya nsimbi obukadde 3 nga tebannasingisibwa musango. Bano basabye kkooti ebasonyiwe era nga waliwo n'abategeezezza nti baddukira e Uganda oluvannyuma lw'olutalo olwali mu ggwanga lyabwe erya Congo ng'eno bamazeeyo emyaka 2. Kabikira mu Uganda. Kutegereza ki kugira mu Uganda? Taduka olutalo nga tujja mu Uganda. Supposed to be the refugee camp. Atolina okubeera bamuzaawa munda. Bano omulamuzi abasingisizza omusango era n'abalabula obutadda mu Uganda era n'alagira ekitongole ki immigration okubazzaayo e Congo. Court orders that the immigration office of Uganda deport each of you, the convicts, back to your country of origin. Omulamuzi mu kuwa ensala ye ategeezezza nti bano tebasingisibwangako musango ng'atunuulidde n'abakyala abangi okubanga balina abaana abato ddala be balabirira nga nabwe ekityo tasobola kubasibira mu kkomera. Omulamuzi alagidde bano basigale mu mikono gy'ab'ebyokwerinda okutuuka nga baddiziddwayo gye baava. The majority of you are women who are child caregivers. Ate abasinga kumwe muli bakyala omulina abaana. Convicts shall remain in the custody of the Uganda police in Masaka for handover to the immigration office so that you are deported. Wabula Amin eyeegaanye omusango kkooti emuwadde omukisa okweyimirirwa wabula ng'abazze okumweyimirira nga tebalina bbaluwa okuva ku kyalo gye bavudde era n'omusango gwe ne gwongezebwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi omwaka guno. Amin Ibrahim. You have a right to apply for bail since you denied the offense. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.